ganyaniriza ganyanirizeyo babiri ate taata naye abeeko obubaka bwatuusa mu ngeri ey'enjawulo. Margaret bannaye tumukubireko mu ngalo mu lukiiko luno mwali ate tekigaana kutuwubirako bannange yoyo birabwa Margaret naye waali mukulu Musoke Nassanaidi Kafeero tumwanirize. Munzikirize gwange gwe guliko obukyamu oba kati byokka bwe bakwogera mutandise okumanya ng'ate nja kukola kasavu kanyama nja kwaniriza abantu bano paka wennaabamba mazeeyo ate bandi engaliza kati basawo ne banyabo bandi agadde netuwa luvannyuma lwekyo tugenda butereevu mu ssaala ate oluvannyuma lw'essaala bali naye ng'ekyaliwo ate tulambike engeri gye tugenda okukwatamu ensonga endala. Nolwekyo bassebo ne banyabo muzikirize amireko ku magulu ge. Mwebale nnyo mwebale ddala. Kati byokka bwe bakwogera mutandise okumanya ng'ate Anaggayi Gertrude Mama Gertrude aliwa era ndi mutabani w'omugenzi Miro George Wilson oyo yeebase Nakawuke waffe mu Busiro ate nga ndi muzzukulu wa Gabunga e Buwaya. So ng'eno ndi Bukojja ndi muzzukulu wa Serukenya Bugoye era mama wange ye Victor Miro Serukenya. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ongera engalo ne banyabo. Tegereza n'olaba wenjogedde wangulu wali okuva ku nguudo ezebbiri emmere maaso ga Mukama webaza wange emmere sebo okulungamya kumaze nekutuuka nolwekyo bakirize akulangira kulu n'abagatta obwongo okulaba ng'ekintu wajjalaga wano waffe nefe abatali balaalu nga banakukubirawo amasasi okolawo ki naye nga wali ewasaakaza we waffe ddala fe twalimanga amayuni wali nga tubakima amazzi bakasozi kindalago bawa kale kabatulungami ate nze ebyange ngenda byogera nga tulya okusobola okusevinga obudde n'ekirala sevinga obudde abana abatasobodde kwogera tujja kubiyisaawo ate
Nyamwiza Mary tuli naye mumwaniri ntunudde nnyo era neetegereza nga mukono ekula naye nga gwodda mabega, mukono egejja naye mumudda mabega, mukono eyambuka tugamba na mukono ng'ekuze, mukono ekuze naye noonyaamu gwokozeemu ki. Kati bw'otegeera mukono gyevudde ne gyeraga twagala tutegeereyo. Kakati bannange mukono edduka misinde, edduka ki? Ensi yatugabana, ensi etugabanye, naye tugabanye ate naffe ne tweyawulamu obufiififi. Tusinkanako mu kuziika ne twebuuzako katono, tusinkanako mu nnyimbe oli otya gyebale wabulirawa n'ogenda, tusinkanako ku mbaga katono nnyo, olusi tusinkanye olusi tetulabaganye. Kati mukono neebanga eri ku misinde, abakulidde wano ennyumba etonnya, ennyumba etonnya, akasolya kakola ki? Kagwamu nga tutunula, nga tulina muffe abasajja ab'amagezi, tulina abakazi abasomye mummwe, tulina abategeera obulamu. Kale newabanga tabutegeera nga ategedde byakusoma, abuulirirwa n'abitegeera. Mukono eyiikamu buyiisi ffe gye tulaba nti egenda maaso, egwa bugwi, egwa etya. Mukono egwa kubanga nze sirabayo mutabani wo mu ofiisi, sibalabayo. Buli ofiisi gyentuukamu sirabayo batabani baffe, sirabayo bawala baffe. Bwe kikunyiizizza nnyo bw'onsanze wano, buuza akulinanye lwaki mutabani wo tali mu ofiisi. Tebaasoma bo, tebaasoma, buuza akulinanye tebaasoma. Olw'obugayaavu n'okugayaala mukono egwa, mukono egwa. Luli nno twaliwo nga tulinayo Honorable Kibuule nga atukiikirirako cabinet ministers mu cabinet mu lukiiko lw'eggwanga. Honorable Kibuule nga yaliyo naye katakola ki? Naye tetulina na minisita n'omu ava mukono mumwe mwenna abatudde wano. Buuza akulinanya ani yabaloga nga abasomesa weemuli. Naffe ne twewana ntuli kibuga, ne twewana ntuli b'amaanyi nnyo. Tuli ku ki? Mwalya ki? Mwazza gwaki? Naffe twagalayo ku kifo nga bannamukono. Tuli eno ensi bagirira mu maaso gammwe nga mutunula mwami Sekalegga, mutunula butunuzi mwenna bwe muti. Tumulinayo, luli twalinayo Honorable Kibuule, si bwe kiri? Nga mutuufu asobola okutuukirirako omukulembeze w'eggwanga. Naye Honorable Kibuule katakola ki? Taliyo. Bw'aba taliyo si yenkomerero, musindikeyo omulala. Tusindikeyo omulala. Mu mayumba gaffe temuliimu baana be tusobola kusindika. Awo nno Greater House Mukono Foundation weeviiriddeyo. Greater House Mukono Foundation weekoze eki? Netuyita tutuule nga bwe tutudde olwaleero. Era nga bwe tutudde olwaleero twagala okulaba nga tulinayo abantu baffe, naye bannange ne batuyirako ddala ettaka nga ffe twesimidde entaana, naye nga kiva ku bugayaavu, nga tusobola okutuula ng'ennyumba ne tukwata ekiwandiiko kyaffe ne tukiwa pulezidenti ng'ennyumba. Mulowooza tekisoboka? Ewa Kabaka tekisoboka? Kisoboka. Ne bamugamba bannamukono baatudde. Nze ennaku ezo nalaba omukyala omunnankulu w'ekibuga. Mutunule eno, nalaba omukyala nankulu waki? W'ekibuga. Nankulu w'ekibuga ne bamuleetera ku njegere bwe bati. Bwe bamuleetera ku njegere ne bagamba enkya kkooti ngenda okulaba nga Katikkiro wa Busoga atudde wali. N'agamba naye mwe mukono ani asobola okuvaayo? Naye ennyumba musobola okuvaayo.
omukulembeze awuliriza banga omuntu bw'aba tawuliriza ate yaba mukulembeze. Awe tulina okuviirayo ng'ennyumba ne tukwasaganya mukono. Naye akaseera kana 2026 omusajja omulitruya yava litruya najja n'apangisa ku nnyumba wali waggulu. Bw'apangisa ku nnyumba waggulu awo olukiiko lwa LC ne bayita abatuuze n'omulitruya naye n'akola ki? Najja. Omulitruya bw'ajja okujja kwe bw'atuuka mu kifo nga bayisa olukuŋŋaana lw'LC ku kyalo gye tubeera oba gye mubeera, ateesa n'okusinga abatuuze. Kubanga abatuuze temuteesa, temuvaayo. Ateesa n'okusinga abaki? Abatuuze. Ate nga bw'ateesa buli omu agamba nange omusajja ateesezza, omusajja ateesezza. Bali ku mulitruya nno. Muli ku muki? Omulitruya gwe muteeka waggulu bwe muti. Olukiiko nga luggwa yapangisa ku nnyumba yonna gye yapangisaako naawe gy'omanyi. Naye olw'obupangisa obwo, obupangisa obwo bw'akoze, ate ewuwo ewa chairperson bw'agenda mu nniina ne bamugamba leeta wa woosula twagala kumanyaawo, chairperson n'amuwaaki ebbaluwa naye ng'awa mulitruya nga naye takitegedde bulungi nti gwawa muki? Mulitruya. Omulitruya n'agenda n'afuna nnanga muntu, si kibyo gifuna, naye afuna nnanga muntu eyenkanankana naawe gwe bayita kaasangwawo. Kati oluva mu nnira n'atandika okujja ng'awuuba bujambo, bannange bujambo mundabyawo, nange pasita nga ngamba bannange esibu jambo zino jambo zitwanguyira, bannange jambo 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 jambo. Abooluganda bannamukono, labayo omulitruya bw'amala obbakubira mu jambo n'agula n'obutungulu awo n'obunzaali ku mudaala agwo, n'oggulayo obutofi ne buswiti na buno busoda bwe batuwa, nga tagamba nti neesimbyewo. Omulitruya nga agamba neesimbyewo, agamba nkoze eki? Nemuleka bano bonna bonna bakasozi, nemuleka ennyumba zammwe. Kati omulitruya n'alyoka ajja emisinde, ogenda okukakana ng'ayiseewo. Lwaki taasayininga endagaano mirundi 10? Bino byonna bye tulaba ku TV nga bagoba abantu baffe, abantu ne bakaaba amaziga, bannange tetwagala kubiraba. Oli n'agamba omuntu amazeewo emyaka 5, emyaka 5 gy'amazeewo awo, emyaka 5 gy'amazeewo n'amalaalo gali awo, ne bamugamba kwata, laba gye mugenda, temutubuulira. Ng'ennyumba zitunula, abataka ng'ennyumba zikola ki? Ekyo kye kituufu oba kye kikyamu? Wangi? Bakusendera ddala nga buli omu atudde. Naye gano amayumba bwe gabeera n'eddoboozi nga bwe tuzza olwaleero, twogera ekigambo kimu nti eno ennyumba tumaze emyaka aga. Nga tufuna okukkaanya ne nannyini kibanja ne nannyini ttaka ng'omuntu waffe abeerawo, nga n'amalaalo gaffe gakola ki? Gabeerawo. Mujja zikuba nno, mujja zikuba. Bannange muyinza okugamba nti abakulembeze mu nzikiza tebafaayo, y'ensonga lwaki twebaza Katonda olwakino ekiriwo. Ate nga Katonda bw'ali omwesigwa, mu bantu abatudde muffe bagenda kutulobingira ebintu ebigenda okugasa famire zammwe. Mumwe mulimu abantu ng'asobola okulobingira famire n'ayita mu Greater House nga buli nnyumba tugimanyi gy'eva ne gy'ebeera. Naye olwaleero omulitruya buli kintu akitwala nga mutunula, buli kintu akitwala agenda nakyo. Naye ng'emirembe Katonda agituwadde. N'olw'ensonga eyo, bannange njagala kubaaniriza mu ngeri ey'enjawulo.
era kumala gwakulaakulana olwatutudde wano lwankulaakulana si wali nsonga ki ndala ekituganye okukulaakulana butakola ki butegatta ebintu bingi ebituyiseeko olwobutakola ki alize eri ssentebe omuluka gule ogwansule kawuga abantu bajja ewange mu nsonga nyingi gavumenti ese puroguramu ez'enjawulo mulowooza kubba bubbi oluba wa ssente kiwedde omusango walinnyabunga maama tetunabakonakola bakwa abantu ba PDM abatwaseza ebyoga olwomwatuwasa naye bwebajja yegoloza wano nga gwe bagamba ogamba ati negwesiwolo n'awaani mubeere emitima emirungi mwige okukola tebakuwa ssente zino ziba zakino kozesa ki tetujja kufuna ssente wano wetuli kati ndi mukulaakulana kuno tuteka okubeera obuki obumu si byabufuzi nkulaakulana te okubeera obuki nga tukyesosola tujja kugenda mu maaso kati basebe nabanjawulo ekitulese wano kola ki etugenda okudda asawo waliwo ekuba eriita wasawo muli aba mwana waweri alemera wali mwana bajiriva eri ku ssomero eri mwana wejanja nekomerawo ali yazimbawo wakati awo muyituliya yali pulana tukola kati sawa zolulugu engoye zemulaba tulekanya n'omusajja oyo kuolaba sipiika netukana okunyiika kati nenetamu omuntu akayali afuutyemu bweti naye nga ejjali tewabadde okuva gyava paka lwali kuno talowoozayo nti naye wali abaki abaleka ettaka lyabo kati oba lugu tebaleka balekewo era twali tulina wali wetwalisi twalabeewamma era twagize betuti agamba kandi tugaleko tugende mu maaso naye njakubagayo ebigambo bino anaabo mukitete mubagoloba yamwagana yabagamba nti okukkiriza oluguudo luno pulojekiti egyabeekoleko batekoledde osasula ebbanja olwaleero olikuwadde okusasula amabanja gavumenti ewula ensimbi nekolera abantu ebitundu ebirala nemulerakunyumyamozi ngolaba etugaza akatale olaba ekindi owulirani kyekitali wano nawano webiri naye mwe benyini emyoyo emiki emibi lowooza nabo gye bali bateeka okubanga basanyufu sibo omuteesiteesi w'ekintu kino bajjajjaffe abo ne bakitaffe kubanga kyekigenda okugjayo ki mukono kyali mukono kifo kirungi kuba kyaniriza abantu baki ab'enjawulo era ekyo mbadde sebo nsaba twandikikubiddeko munkano naye yadde kyaniriza abantu bangi naye ate nga n'abaamu mwebali abasangibwa mukono teyali mwereere n'olwekyo sebo abateesiteesi abatandika ensonga eno nsaba oleme kuwaaba musango naye yajjidde mu kiseera ekiki ekituufu n'olwekyo tukyebaza nnyo tukyebaliza ddala bwe tubeera wano okusooka yadde olukunga terunatandika oba ensonga tennatuukibwako naye nze ku lwange mpulira ndi mumativu kubanga ndabaganye ne bemaze emyaka n'ebisiibo nga sibakola ki kinakyo kibe ekimu ku bigendererwa byakino ekyo ndowooza nakyo kiba kituufu bwe kiba ebigendererwa bya kino nze nasomera mu mukono muno bwe tubanga tusimba emiyembe ngenda kukubiriza abantu mengo tukubiriza abantu okusimba emiti tusimbe omuyembe ogw'ekika kya koona nayimiridde abaana nembalaga emiyembe giri ku mukono boarding ejja koona emyaka nga 6 emabega gyali bwekiki era nga tugirondako emiyembe ndowooza sebo ekyo ekimu ku byafaayo byamukolo kino kyafaayo kikulu nnyo era bwe tuba tusimba emiti oba bwe tulaba emiti egyo n'emiti gye tutema tutwale tube n'ekirowoozo ekyo nti emiti gino gya mugaso gya byafaayo n'olwekyo twandibadde tugenda mu maaso n'okugirabirira
naye ate omulembe guno oguzzeewo bassebo ne bannyabo batugamba ebigambo ebitawooma. Ebigambo ebyo oluusi biba bya bufuzi, biba byaki. Naye ffe abamu nze okuviira ddala mu 1958 lwe nawulira ekigambo oguze mu bayindi obalize, abantu ne babatemera ensuku, ente ne zigwa, ng'omuntu agenze okuba omuyindi ekikopo ky'amata nga bakubye boyikooti. N'olwekyo okuva olwo ebintu ebyobufuzi bigenda mpola, mbyagala nnyo era akakiiko keero si wano kwendi, naye ndiwo olw'okubanga bagamba Kamyajja oli musajja mukulu tujja kuteeka ku kakiiko. Nange ne ngamba nti ate okutenguwa ate nange naaba sirikuka abuntu. Kati ngamba bwe nti ng'abaana be tuzadde, omuntu bw'agamba nti nze njagala kulabako, mu myaka gyange nyina okugamba oyagala kulaba ku ki? Nze nkugamba bweyagala kulaba kansooke ndeeta omusota omuwanvu fuuti 15 ogwobweteko ku gwoyo olabe nga wegunyirira. Ate n'agamba nti nedda, naye nze njagala kulabako entalo nga bwe zijja, nga bwe mwalwana, nga bwe mwafa. Owange ne mugamba eyo si y'ensonga era toliimu magezi. Kkiriza nze kyenkugamba nti entalo si nnungi. Mukuume emirembe, osanga nammwe munaawangaalako nga ffe. Naye ekintu kyonna munagitwala nti kifuba ku kifuba tekijja kubeera kirungi. Tuwa abaana betuzaala abalenzi n'abawala obudde, abaana tebalina bawamentinga. Abaana abamaliza bagenze mu betingi mukwavuwala ennyo. Abaana abamaliza bagenze mu byakunywa gye batalowooleza, agenda okuva nga kimuvuddemu ku mutwe ng'ayagala kulya, bamaliriza bakulumba oba kiba kibe bamukwate. Ebyo byetwagala. Omuzadde omuzungu yategekera kalenda nti wiikendi kulaba bantu bo, nyumyamu n'abaana otandike engalo enkadde. Naye mmwe abasinga benjogera nabo lwako enkirezi bagamba omwana tambula, omwana akubuuza ekigwazadde, gwatandika emboozi then mu mboozi yo the following day wiro asiki. Bannamukono bali abajja ne basinga muno nga balina endowooza y'okutuula mu mukono n'abaana babeeremu. Tukuumye tutya ebintu byabwe basigale nga boogerwako buki bulungi. Benjogerako be baani? Be bajjajja baffe abajja okunonga nsiko ekifuuka ekibuga olwadde olwaleero, eryali ettaka nga lifuusa akaki akataka. Tusobodde tutya akataka ako kubeereka nga naffe mwetuli. Waliwo ekiriwo olwaleero tukitwaleko obudde bungi nti mukono bonna bonna aboogezi bakkiriziganya nti eri ku sipiidi mu kukulaakulana, eri ku sipiidi yabiriri kikubeera kwamuka. Abali wano olwaleero nga balina envi enjeru nga bamanyiganye naye nga babadde buli omu talaba ki munne. Nsonga ki entuufu gye tuwa eyatugaana okuddamu okukyalagana ne tulinda gundi yakoze eki? Yafudde. N'ogende wa gundi yafudde ne gwokubagiza tomukola ki? Tomumanyi. Naye tagira ki? Takumanyi. Baani abanaakumaakumanga abaana baffe nga ffe tetusobodde okukumaakuma baana babaki? Babalala. Obazza ku mulamwa abo babeera bagize eki? Bawabidde. Mukulu Saalikyo yalina ekiti ayogedde kibadde kikulu nnyo. Ayogedde ku kakiiko bwendi akakola enguudo n'ebirala. Tulina n'obukiiko obulala era bwe tubeerako okwenkulaakulana. Naye osanga enkaayana nga bakaayanya fuuti 3 oba ku 4 ziyinza okugaana okukulaakulana okugenda mu maaso oba okugira. Naye onoonya abakaayana naawe nobatunuulira nga waliwo gw'otamanyi lwaki yagira ki ate ng'atandikaayanya naye nga tewaliiwo awabula nti bano badde bakaayana naye asinga okukaayana n'obutuufu yali badde alowa alekera ate nga si yafuusa akola ki alekera. Naye nga bonna bali ku kintu kimu ti mu ssaawa zino wano waliwo ebyaki ebyenfuna bwe bijjawo abatunuulira muki mulala abayinza okutuyambako kwe kubeera n'enkiiko zifaanana zitya bwe ziti tuyambagane tutuule tufuuke muntu atya omu tujja kusobola okugenda mu maaso. Mukulu Bishop weebuuza nti ekibuga kyetwagala ffe bannannyini kyo twali tuwaddeyo ebirowoozo byakyo
nti nno tawuni kirakazi atuleko n'abatuuze abali mu kitundu bamuwe nti wano waalibaddewo kino na kino oba atuula mu ofiisi n'abeera eyo. Twagala eggwanga lyaffe, twagala ekitundu kyaffe. Tawuni kiraka bw'avaayo nga zze omukulembeze w'eggwanga zze agamba nga ffe bannamukono bamuleese buleesi kukola muki mulimu, naye nga mu mukono tamanyi na muntu nti wano waaliwo gundi wano waaliwo kino. Twagala ekitundu kyaffe mukono nga bwe kisemberedde okufuuka ekibuga site kibeeremu enteekateeka ey'enjawulo. Tabya bonna bali mu busozi ebweru mukomewo tukulaakulanye Uganda nyaffe, tukulaakulanye n'ebitundu byaffe, olw'ensonga nti abamu batya okudda olw'embeera. Oluusi omuntu alina ensonyi kubanga eno yavaayo nga atunze ettaka lye, atunze ekibanja, naye totya kudda mu nsi yammwe. N'oba tolina kibanja tolina ttaka, komawo osangeyo abatuuze okulaakulanye ekitundu kyo n'eggwanga.